nga bulijjo buli kimu ngenda kubeera nga nkibatuusaako maaso awo. Ate jjukira waliwo video gye ngenda obbalaga mu maaso awo, kanaakazanyo kandiba draw kubanga Dr. Hamza ba wa Rema Namakula kati naye yandifuuka minisita. Video ngenda gibalaga mu maaso awo. Tukomyewo ate nate wano ku Lincoln TV nga bulijjo tubeera tubatuusaako amawulire kuva mu entertainment industry, updates kuva mu entertainment wano mu ggwanga lyaffe Uganda. Mbalamusiza mwenna abekuumidde ku Lincoln TV babeera nga mutugoberera kyemukola kyamaanyi. Ate mwe abali abroad, Saudi Arabia, Qatar, Dubai, USA mwenna batumidde mbalamusiza nti mwebale nnyo jona gye mutusaako engalo. Olunaku olwaleero amawulire te gava ewa Kenzo Musuuza wamu ne Rema Namakula, ogaseko ne Dr. Hamza bawa Rema Namakula. Bingi bibaddewo, bingi babyogedde nti Honorable Fiona Nyamutooro wamu ne Kenzo bali mu laavu. Kituufu kubanga Kenzo yavuddeyo n'ayogera nti kituufu Honorable Fiona Nyamutooro mukazi we, ate tusuubire embaga mu maaso awo. Kyakabi nnyo Kenzo. Nga bulijjo buli kimu ngenda kubeera nga nkibatuusaako maaso awo. Ate jjukira waliwo video gye ngenda obbalaga mu maaso awo, kanaakazanyo kandiba draw kubanga Dr. Hamza ba wa Rema Namakula kati naye yandifuuka minisita. Video ngenda gibalaga mu maaso awo. Dr. Hamza nga ali mu State House nga boogera ne President, naye bandimuwa obwa minisita mu Health Department. Jukira Dr. Hamza musajja waffe w'amaanyi nnyo, musajja asomyeko, ayina masters mu gynecology. Kenzo emabegako yavaayo n'ayogera Fiona Nyamutooro nti mukazi we atenga amuyinamu n'omwana. Kituufu kubanga nti yatugamba nti ffe twakabiraba kati ate tubirabye leeti nti singa tekwabadde kulayiza mukulu Honorable Fiona wali mu State House ng'afuna obwa minisita, tetwanditegedde kubanga babadde mu love mu relationship okumala akabanga, ate ffe twakabitegeera. Kenzo yavaayo n'ayogera, ate Rema Namakula naye yavaayo n'atugamba nti ye ali bize, ali mu mirimu gye, ayina famire ye eri stable. Dr. Hamza wamu ne famire ye bali stable, tebalina kizibu kyonna, batambula bulungi. Ate jjukira ono ayina dokita, ate Kenzo ayina minisita. Bigambo bibadde bingi nga bitambula nga ffenna nga tetumanyi kituufu. Kenzo ali mu love, ali mu serious relationship n'ono omukyala oba just byakubuzaabuza. Naye Kenzo yavaayo n'atugamba mukyala we ate nti sawa yonna. Naye bambi Kenzo omukyala ono nze ndowooza omukyala ono wa kitiibwa, minisita mukyala wa kitiibwa. Ate jukira president wamu n'eggwanga bimwesize nti agenda kubeera nga akikirira eggwanga nga Minister of Energy for Mineral Development. Kituufu gwe kino okiraba otya? Gwe nga gwe fani wa Kenzo, fani wa Rema, okiraba otya? Njagala mu comment section wansi awo obeere nga oteekayo endowooza yo nti love eno love eya Kenzo wamu ne Honorable kiwaani oba kituufu? Kubanga
naffe tetumanyi kyandibanga nti kituufu oba kiwaani. Webale nnyo okulaba Lincoln TV. Mu comment section nsaba mubeere nga mu commentinga, tubeere nga ffenna tutambulira wamu. Tova ku Lincoln TV, buli kimu kyonna tugenda kubeera nga tukikutuusako ate mu time. Gwe atanaba kusubscribinga nsaba osubscribinge, ate nsaba video eno ogiwe ka like ebeere nga etambula. What attracts 10% tax are what we call intermediate products, something which is not raw material, not simple raw material, but already processed or already semi-processed. Yes, Your Excellency. That one is 10%, but it can also be suspended. Thank you, sir. For about some years. The idea of the 10% raw materials, it is zero tax, but the intermediate products, it is 10%. And the idea is to encourage people to make the intermediate products here within East Africa. That is the idea. Yes, Your Excellency. But provided there is that medium-term commitment that you will work with others to produce. The clay is also under there. In those swamps, the clay would be there. Yes, Your Excellency. So the question is, how will you get the clay on a big scale? Because in the past, the villagers were getting clay, but on a small scale. Yes, Your Excellency. Now, when you get it on a big scale,